somesa bamanye nti ekyo kyenkusomesa kibi kigu bw'okuba akalulu oba ogudde ansa tolina kyogenda kaganyirwamu kaleeta mulabe kaleeta abantu bannanfuusa abayogera ebintu eby'obulimba nga tebagenda bikola ne tubeera nti tulina okwesomesa n'okukola ebikolwa naye akati awo ekibuuzo gye kikomawo naye gwe mwennyini fe abaliko obbi kubeera nti tubitambuza kati buli muntu yetunulemu nkozeewo ki kyenkoze okulaba nti ebigambo bino beeyongerayo eri abo abeetaaga okubikola ki okubitegeera mulongo ayogedde n'ayogera akagambo naye mbadde wano nentakula omutwe tuli ku malasoni ya bulamu kati nagezesa ekya Boston Marathon kiba byakulembedde kwasoke kwigamba lese example nga nyango okutegeera tenga ya butegeevu nga kiri ku bukulembeze nagamba ndi ffe n'Abaganda bwali togamba omukulembeze buli bw'oyogera omukulembeze omulalwa oba olaze obunafu bwo gwe twala emirimu gyo olw'emirimu gye tulimu okunyigiriza okulaba wawuuja kikyoweriza okubeera nga kyamaanyi towejjaamu mulonga tiffe n'Abaganda tuli bakulembeze ku mbeera eno gye tulimu okujejjamu kagwa bwagwa Buganda tebwasa wagenda togutawo wabadde wagwa Haruna genda mulongo genda gwe mulimu guno gwe tuliko gwayise marathoni alese ekyokulabirako nga kirungi nnyo nga kiwo kwegamba kijja mu ntegera yaffe kizuukuza obwongo tuzuukuka obwongo tuve mu kubeera nti tunenya wabula tuleete nga twebuuza ebibuuzo nga tubisalira amagezi tuve mu kunenya oli n'ajjanenya kabaka tuwogere ebintu ebibaddewo ne tumanya nti ate Walusimbi jebbi teyeetaaga kunenya yeetaaga kumulaga bulazi kikyali oli musobu kubanga ebbanga lyonna lyakozeemu ng'alaba ebikolebero byonna ebikoleddwa nga naye tayiga bwe kuba nga mirembe gino be baana be baaguliranga ebibuuzo ne bayita zabenzo okigamba be baaguliranga ebibuuzo nga tayiga ku bintu ebibaddewo ku Buganda nga tubonaabona nga tufa kabaka bamuganya okubuuka ogenda ku Massasoze kabaka amasiro bagokyezza omuntu ategera agamba nti naye akati ye mwennyini atuuse n'okubaamu ekigambo kimugambe oyo kabaka wammwe ye si wuwe amweggyeko twebuuzenga ebibuuzo Abaganda eby'amagezi ebituyigiriza gweokozeewo ki kigambo kikulu nnyo twesomesa Abaganda ensonga z'okulonda bwe teriimu makulu sigamba bugambi ebigambo bino betusomesa oba betwogerako tubituusa tutya kubali ddala bebisaanyi okubeera nti ddala bimutuukako nakatanza kajoba owomu kati asogola nga n'omubisi bwagusogola tegunywebwa bagukotogera obukyayi bw'amaanyi nnyo buli mu nsi yaffe saba Buganda tebwasaba jangu otambuze puroguramu Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'oyogera ku bintu by'Abateesa aboogedde ebigambo eby'amakulu akazindalo kakosebo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agundegunde n'Obuganda bufune obutongole bwabwo abalungi abatuuliriza yonna gye musinze okutuuliriza bw'omala okugattako nooti ezikulembera 4 2 nooti 8 9 1 1 7 2 9 8 lwe lukomo lwaffe
tulina n'empuliziganya endala yeyiyo eya Skype. Olwo Skype yaffe nebeera nti ngabo ya Buganda. Akasanduuko ka zi email kali ngabo ya Buganda @gmail.com. Era ng'okwo twongera okubasaba abalungi mwena yona gye musinzira okutuwuliriza nti luno lwoya lwa munyindo okulaba nga tukola olunaku lw'abazira olugenda okubeerawo nga ennaku z'omwezi 24 waliwo munnaffe awulugumya olukomo. Sebo bannyabo nga twesiimye okuwuliza ku leediyo y'Abaganda Ababaka. Amannya go ne wa gy'osinzidde otukubire. Wangi. Sebo Obuganda bukuliza bulungi. Amannya go ne wa gy'osinzidde otukubire. Genda maaso. Nakabaale wano e Boston. Sebo Reverend nga twesiimye okuwuliza n'Obuganda bonna bukutegedde amatu. Wamu nange nsanyuse nnyo okubawuliriza okuva we twatandikidde n'okutuusa essaawa ya leero. Nange nempulira nga ekinyegenyege kinkutte kawunze bannange nsaba nange nekole ki nange neggwere. Mbasaba nange nteese yongere kukuteesa uko abannange bateesezza. Mwebale nnyo abateesiteesi ab'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo abateesiteesi n'abateesa ab'olunaku olwajjo. Olunaku lwaleero lulungi. Ripooti gye nafuna mubawuliriza abali wano mu Amerika nti okuteesa kwali kulungi. Era kwe bali olwaleero kale tuteese bulungi tusobole okumatiza bannaffe kubanga eno ku lwange ku ssaawa eno wenjogerera nti yere kwendi bannaye ku leediyo kwoli Obuganda bonna bukuwuliza bulungi sebo genda mu maaso. Eno ye leediyo kaakati ey'Abaganda gye nzikiriza obulungi era gye mpagira nti ye yokka eneesobola okuyigiriza Abaganda ne Uganda yonna okukwata ekkubo eggolokofu. Amina. Nga Ssaabasajja bw'akyogera olunye nti Uganda oba Buganda eri mu masaŋŋanzira. Ddala tuli mu masaŋŋanzira. Kakati kansookeeko kanve ku byafaayo. Sijja kubagamba nti addingana amawululu yagajjamu omukuto okulonda ng'abateesezza bwe bagambye ti Uganda tebeeranga na kulonda kwa nabaddala okufaanana ng'ensi ezituliraanye ezaali mu luse olumu lwa East Africa, Kenya ne Uganda, ne Tanzania. Uganda tetubeeranga na kulonda kutuufu. Entandikwa yali mbi, twatandikira ku mukono gwa kkono. Era ne tutambula kwe kubonaabona kuno kwonna kwe tulimu kubanga twatandikira ku mukono gwa kkono, tetwatandikira ku ddyo. Mujjukira bulungi oluyimba eddaame lya Ssekabaka Daudi Chwa n'oluyimba lwa Ssebadduka omugenzi omukono ogwa kkono gwe twatandikeko basebo ne bannyabo. Kakati bwe tugenda okuyingira mu byobufuzi nti kakati twefuge Buganda ne tugamba tetujja kukola ki tetujja kukkiriza kulonda. Buganda ne tujeema ne tugamba tetujja kulonda. Ssaabasajja n'agamba bannaye temulonda. Naye ekyembi omulabe wa Buganda, nze nja kumugamba nti omulabe wa Buganda n'ayita eri n'agamba Abaganda tugende tulonde.
Buganda yagaana okulonda okwasookera ddala okwaddako nti kale oba bwotyo bukoze ti katuteekewo ekibiina ekyakabaka yekka tulwanyise oyo omulabe wa Buganda akoze ki avodde Ssaabasajja aganye okulonda kubanga Ssekabaka yawaŋŋangusibwa lwakwefuga kwa Buganda nga kwefuga kwa Buganda kyekyamuwaŋŋangusisa era abamanyi olimba lwayimbibwa nti teekako omukono tukutwale nti tekiyinzika maama tekiyinzika ndoza mulujjukira bulungi nnyo abaluulirako oba tusobola okuluteekako Ssekabaka bamugamba